essanyu lyange olw'okubeera South Africa ate shame Ssemambo n'atutabusi nafa Jacob Olanya nawe rest in peace naye Kagusunda Ssemambo nali nkyali ku university mpulira Kagusunda myaka ki egyo Sseguya nagenda ku Makerere University 1998 1998 nvayo 2 ne bantikira 2 nga nkola wano already bambi so Kagusunda tujja mukutukirako mu maaso awo naye ate South Africa katusoke gwomanyi nagenze eri ku kibondo kyennyini nnyo lumpe Sseguya Arua yakutulire yali Arua hawula afumba mmere bane mwana we yampeerezaayo Pretoria ez'emmotoka nalabye gye bazijja wangi taata zozola bulijjo abaana ne bajja wano ne batujooga bannayuganda ze baleeta kati waliyo omwami Kibombo ye chairman waabwe ayina garaji luva okwaya gye bazipimpingira wangi nga nange bwe neewunyiza nti South Africa watuddemuko bakuvuzeemuko gye bazikolerako ne bakola Gauteng province eyo na bulijjo njagala bimanya Johannesburg nova no de Santo nova no gera nadde ngenze ku kivulu kya Sezanna promotion wabalesi batyo naye Katonda yakola ennyonyi kati Sseguya ninga atakumanyi zinandabira ddala nga byanjawulo bannaye mutwaleyoko omwana ono bali bate balungi bazibu wannange kati galaji eri naye neewunyizaamu nti emmotoka bagitema sipeeya ng'ekyali namu wangi egudde ekkabenje tebakanika omwami Kibombo chairman wa bannayuganda South Africa yagenda nti abakanika batono n'obugagga bw'abantu ng'ebagitema sipeeya nga bamutunda naye omanyi nti omuntu avuga emmotoka neefuuka ekkekete neefuuka emumbwa nedda mu DMC ng'akyagivuga atamu tebalina mmotoka balina ntambula katusooke tulabe bw'agamba chairman ku mmotoka amanya Josephat Sseguya president w'olugambo tuli wano South Africa Badru Kibombo Sentongo ndi musajja musuubuzi era wano woosanze wange bayitawo batawa wano oli Pretoria West lwaki babasibako ebintu bulijjo abantu anti boogera nnyo kimanyi naawe naye ffe tugenda ku reality kasa naawe otuuse ne weerabirako ogambye gwani amanya Badru Kibombo Sentongo nze chairman wa bannayuganda abali mu Southern Africa mulinga bameka abali mu South Africa tusobola noga ntuwera emitwalo 8 nga basinga kukola mulimu ki emirimu mingi egy'enjawulo wano waliwo abasomesa waliwo ba doctors waliwo abakola mu bitongole bya gavumenti ebirala nga mu lands and whatever ezisinga eziri wano za kutema zino zendaba esebo kati muzitema zibadde tuzitema kutunda spare tuzigula ne tuzitema okusinzira ku kibaawo kyonna ng'ate gwe yalagitwala kati zino zikaddiye nnyo tetufa ku kaddiwa tulina n'empya ze tutema ngeri 2020 oli muli wa sente bakuyitaani banjita Dre oli muli wa sente tugezaako zino zimuleete Uganda ze tuba nazo Uganda egalaji yaffe we ziva ya sente meka eno eringa mu miliyoni 1.2 egya landi mu za Uganda ziyinza okuba nga miliyoni nga 3 wano mba musappe kati mba musappe nga ngenda kati kulya kashi anti batukoze nnyo sente nga tuzinoonyereza ebbanka Sebo wava muno olugambo president Sebo ogambo awulidde lwage awo mba musappe aba musappe South Africa yennyina y'Omuganda wange bamuyita Tony Tony nkubuuzaako nkwagala nnyo kati bwe natuuka nagamba Zaina njagala ngende nnyo kuwali esappe gyeriva emmotoka ezo ze baleeta eno nantwala aga nti oyo chairman waffe atufuga Kibombo Southern Africa abakulu bannayuganda bonna nga bwabagambye bangi yabakwasaganya bane temukola kino mweyise bulungi Susan bwafaanana mpulira linnya tomumanyi simumanyi mpulira linnya ngenda kola ntya nze promota Susan yatandika ebyabayimbi ogende South Africa mpulidde erinnya Susan kale omuyimbi yali akaayana ne kamiliyoni nga yamutwala natasasula mbiwulira byonna naye simumanyi ng'omuntu wemusanze ddala nekyengamba ng'omuntu okay kati bannayuganda mu kivulu kya Susan ekyo nga aweza emyaka 10 mwe yalagira ne bba nembasanga bonna nembagwako nembabuuza ate mmwe baani waliwo bagambye ffe bamane ttiimu nti twali tukomanyi byakoma kuli ekikanga somanga nti ffe tuzirina buli gwosanga Dumba Adams omulabyeko oyinanga ate simumanyi tomumanyi nasanze Samulumbe naŋŋamba ti yankuumye obukuumi nga bwe ŋŋenda Samulumbe
ye bodyguard ngonkonako n'olaba era wali abeeri bakwazulu omwana ono temumukoona kadde Kampala Taata Sseguya ngekutidde kati batwalungi batuwe bannayuganda abo batuwe bannayuganda binagwayo ngali musajja musoga weiganga ono manager wange bambita Derek K2 ndi manager wa Good Money Team South Africa omukyala ye secretary wa Good Money Team sente yoweeri bwoyogera sente weziri tukola charities e Uganda nyingi nnyo mukola mirimu ki wano tulina companies tutunda amasimu tukanika computer ne tutunda ne computer empya amanya mpitibwa Sarayiga okola ki ndi business woman kiddala ddala ngena saloon sa muyita otya Zaina gwe tujagulizaako Zaina, she has been my friend for a long time. Wajja ali South Africa? Yeah, najja biri esatu. Biri esatu? Ng'oluddeyo? Ate ndi mukola. Olina essuubi eridde Kampala? Okubeerayo oba okukyala nti? Okubeererayo ddala? Yeah, nja kuddayo okubeerayo ewaffe. Njawulo ki eri eno mu mirimu gy'eno n'egy'e Kampala? Muki? Byonna. Definitely ne tuli Bulaaya. Amanya mbitibwa Samantha K. Ndi business woman. Ndi musuubuzi nsugula bugoye bw'abaana bentunda. Na designer, ntunda engatto, ntunda engoye, ntunda obuviiri buli kimu. Omaze emyaka emeka? Maze emyaka 15 taata. Wajja okola ki? Najja nkyasoma. Ng'osoma kyakumeka? Nali ntudde 6 ne mmalira ku Unisa University Pretoria. Kusomesa baana bato. Naye nagenda okulaba nga tebifuna. Omanye Uganda tutetenkanya okutunda ebintu by'abakyala nga kinkolera nga nfunamu ssente nnyingi okusinga zenfuna mu kusomesa abaana. Byabaka Makasada omusada Mbasada. Ani gw'otumira e Kampala? Ntumirako maama wange Nubuwad Nandego omukyala Musoga okuva e Busembatya Kibaale. Ne muganda Nkasada basita bange bonna mbatumirako. Baani? Sophie. Amtamayi Lubega. Tukola mu saloon. Luddawa? Wano mu Pretoria. Mwajja mwaka ki? Twajja dda. Kwetsokoleke bikalidde ku kagusunda nerabidde kibaddeko oba singa tutandikidde ku biri bye tubaddeko tali yangu yogattako kati ono kagusunda bambi tuzzeeko ku kifaananyi kiri ekisoose abawala abo bali obsessions asooka ku ddyo konaye Helen Lukoma amuddako ye Brenda bwe bagenda mu HB Toxic addako wali nga afuta Shemse Mambo Jackie asembayo Sharon obsessions nga wetandise okwawukana kyenkundesezza ebyo nti ebyeddedda Shemse Mambo yateeka ssente mu buli gurupu ennene akagurupu akatono omuyimbi omunene okumutuma kagusunda ati ng'asunda omwenge Matayiga meme Shemse Mambo kagusunda mu bulamu bw'ensi bunyuma kiro nga toyogera ku Ssemambo oba oli ku ki n'omuyimbi ataziika Ssemambo agenda kuba mpozi abayimbi abato bano basimanyi mudura simanyi ani ono naye bali ogenda kuba mutemunyoye mukyala we Grace yalokoka gye buvuddeko n'ajja ne ku Ssemambo ku mwenge Ssemambo yafudde ng'asanyaladde ebintu bwe bityo Katonda yamanyi bwaki babikola bw'atyo ndowooza nakawuka kale kati bwe tukusiibula mukulu bw'oba n'obudde ali ku kyuma n'otterawo bye bamwogerako abamumanyi ba emusaaba edda nalabyegundi awo ebityo kale naye bonna koresha Sseguya akomawo n'emboozi ya South Africa kubanga nyuvu nnyo abadde alina byambulira wano banaye mweraba katusigale eno nga Zaina nkutumidde neyaluwa bannange hawula ogamba otya omwana oyo yatumye empombo okuva eno akitalo nnyo nti eggwanga lifiiriddwa Shemse Mambo abadde musajja mulungi nnyo musajja muntu w'abantu musajja ateesa musajja wagonjebwa kitalo nnyo kibi nnyo Shem nkubagiza family yo nkubagiza n'abantu b'emikwano gye abaana be baganda be n'abasigadde bonna abadde bamanyi ng'omuntu kibi nnyo ntufiiriddwako Shem. He was a good person. Yes, rest in peace Mr. Shemse Mambo. Amanya mpitibwa Kirabire Edison, president w'abakyakaze mu Uganda.
tufiiriddwako nnyo omukyakaze waffe Ssemambo. Omusajja ono abadde hambo, abadde musajja mulungi, teyeeraga, alina empisa, associatinga na buli muntu alinga nze mwennyini, okitegedde. So myaka gyonna abantu bakaliyoke naddala abo abantu abawansi abadde atumbula nnyo ekitone ekyo eky'abantu abo aba entertainment. So abayimbi bannayuganda mwenna bakazanyirizi tusa okusaasira kwammwe mwenna gye muli, tufiiriddwako omuntu ow'amaanyi mu ggwanga. Abantu olwaleero lubadde lunaku lubi n'olwajjo kubanga no sipiika waffe naye yafudde. Saidi eri olanya nasembayo mulaba ggulu nga tuli mu meeting era ya operation repatriation. So tusa okusaasira kwange eri bannayuganda mwenna, tufiiriddako abantu ab'amaanyi. Olugambo mukyenkya Set Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road maaso g'omuzikiti. Essimu noti 772 noti 7 ekyenkya kikutuusiddwako. Activate Airtel Money today and enjoy convenience on payments for all utility bills. Yes, pay all your utility bills conveniently today only using Airtel Money. Airtel Money, simple, instant, secure. Airtel, the smartphone network. Sam's crisps come in tangy lemon, fruit chutney, salt and vinegar, chili, tasty tomato, and more. All available in your nearest shop or supermarket. Sam's, taste the difference. Bukedde TV. Sonsomolo w'abaami wampembe sirapo ku bifuba ne ssenyiga mukyulo wa alusas mwambala ku ndwadde n'ebizibu by'abakyala kajjansi ye head office ofiramulweza ku luzzi n'ekipande obeera okiraba. Ogema University etegeeza abayizi mwenna nti okwewandiisa kugenda mu maaso mu misomo gyonna okumanya ebisingawo jangu ku yunivasite yaabwe oba kuba ku ssimu zaabwe. Bw'oba oyagala okukola genda wali ku Benchwanka Street ekizimbe bakiyita nnyumba kubwa. Bw'aba tafunye wano agende ku Gwanda Shopping Mall kyetoolodde taxi park y'omu Kisenyi. Listen to me. Hassan, please. I don't want to talk to anyone. Sina kwejagala kwogera naye. Hassan, please. Hassan ngambi. Sakuwa kwejagala. Good now, Hassan. The three of you made your own lives complicated. Mwesatule mwafuula obulamu bwammwe okubanga Your life, sort it out on your own too. Bwe baane bakazi bo lwebintu ngeri omusawo w'ekinnansi nga mukazi. Baliyo lwakubanga nti ffe tutera eno okuwulira basaada. Ange n'abasawo b'ekinnansi abakazi. Baliyo. Buti bwabo omusawo w'ekinnansi nga mukazi ye bamweta batya mu luzungu? Bamweta w'ekinnansi. W'ekinnansi kubanga oli w'ekidokita ono w'ekinnansi kubanga yaba nansi ng'ali kuyamba ku buyambe. Chitomere Dr. Tosi, chitomere kigwe. Iyo motoka yaffe. Motoka yange bawange yagirese Najjuma. Sabola. Nagenda kulagako ogenda kuntegeera n'olunaku lwaleero Najjuma. Ngenda gitwala n'ekisuubizo sigenda kuwako wadde kopi ate tugenda kugirinnyamu Najjuma. Ngenda kukakasa nti eno motoka yange. Bukedde TV. Sonsomolo w'abaami wampembe sirapo ku bifuba ne ssenyiga mukyulo wa alusas mwambala ku ndwadde n'ebizibu by'abakyala kajjansi ye head office ofiramulweza ku luzzi n'ekipande obeera okiraba. Ogema University etegeeza abayizi mwenna nti okwewandiisa kugenda mu maaso mu misomo gyonna okumanya ebisingawo jangu ku yunivasite yaabwe oba kuba ku ssimu zaabwe. Bw'oba oyagala okukola genda wali ku Benchwanka Street ekizimbe bakiyita nnyumba kubwa. Bw'aba tafunye wano agende ku Gwanda Shopping Mall kyetoolodde taxi park y'omu Kisenyi. MTN Uganda ne Ssaabavulu balamu Easter Monday y'omwaka guno ku Imperial Resort Beach Entebbe mu Easter watowato Sansa Badongo anti bayimbudde Maddox Matimba n'amagembe oliwa Clever Jet Tex Katelo mu Yoruba Maulana and Rain Nina Rose Samasoja Mudra Kappa Kati Unknown Pinky Aroma byonna kusinja mutalo gumusooka ate nga bw'ogulira tiketi gw'okozesa MTN Momo ofuna discount ya bitundu 20 ku buli 10 ku buli tiketi gy'ogula Easter watowato Sansa Badongo newagirwa Radio 4 13 katonyeze 3 fama ensunsuzi MTN. Tosoma ku Bukedde TV. Okufuna ensigo ennungi ey'ebijanjaalo mutendera mukulu mu kulima. Naye abaffe ensigo eyo tugijje luddawa era bigikwatako tubitegedde tutya.